Soke kyekisere kyokutandika atendete Studio 22 Uganda Cinema okutuusako firimu yaffe gye twolekera ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mpolampola. Michael Sidungu, Luanga Julius, tugenda maaso mpolampola. Tulina ne Seguya Muwada. Kakati Seguya Muwada tumujukira mu firimu ng'abasenzi beera kayi Zakiza James. Twaga tulaba obulamu bw'abavubi bo bannaffe abavubi beeyisa batya mbeera kyebeera ku myalo eyo oba oli awo gye tutamanyi ate abantu abali erudda ebbali waagwo embeera y'okumwalo bweto betandika. Firimu eno ya Luanga Julius Sebo n'abaabo ku mwalo balozi kati wetandikidde nze temuddamu okummanja ekitereke kyammwe nkibawadde muntulidde emyaka gyonna mumenye nga nze mbawadde muto sikyasobola kugira amaanyi sikyalina kwasiza eddamula kwata enjiri bangu emindi eyo okobolanga muwangiza bwe bati abaana babawongayo kuwooza mwana simanyi yakulirako ki tandikirawo okuyuguuma ne tuvaayo oli yeetikudezo ne manda z'ekika azigunze ku mwana. Abasajja bandi bubi nnyo. Kati ogenda okudda eno gundi firiji ziri wali simaze ennaku 3 siweerezaayo byennyanja. Babanja baagala bingege empuuta. Kale nno n'olw'ensonga eyo temulina kulwawo mugende muvube. Muvube buli kika kya mpuuta eri mu mazzi oba evubuka oba ekyali nto byonna muleete buleesi kweni batugire amafuta. Tulengera obulamu bw'ekivubi abantu b'oku myalo eyo mbeera ki gye basanga neki kye babeeramu era gye tuddire wa mulokole agenda maaso n'okuwulira ekigambo kya Mukama ababuulire abalokoke so nga naye yasiibye ejjenjala naye kale awo Mukama wayambira oba oli abo kwata ettwalo awo tujja kuba weetuli. Firimu eno ekyatandika butandisi era nga saala gikunyumiriza bunyumiriza naye kati boosi ekyokuba oli nga nange eri muntu ate tukolera wamu otusindika babiri ate owaako omu kyeki omulokola ajja aleese eggulire lya Yesu naye gwe kulabye kati alina gwalengeddemu ekyama jangu Yesu akuntumye jangu gwe gw'obojja Yesu gwe gwatumye omusanzeewa ojebale tukula naye Yesu bwakuntuma oma amutambuza tatambula saba wesenga Kristo abere ngo mulokozi bolamu bwo okiriza okumwetwalira kwata naawe ezo zikumala neeramu tugenda katikati era tumulinda abatumye babenga bakola ki sawa yagenda ku byamafuta babenga bagenda kuvuba balina yingiri gye bakozesa eryato ekyatandika butandise era nga tugende maaso ye boosi yawadde akalimu mugenze muvuba eri ewala kati kumbe boosi abawa akalimu bw'amala okuguba waateye najja asoobe adde ku bakyala baabwe kwegamba embeera y'ekivubi bwetyo bweri oli akutuma engege naga akwata ez'ekirozo ensava kumbe emisana osanga ogenda okuddanga ewuze gasangule mu kitabo ky'abafu nga wandiike bulijjo tamanyi ni bamuwandiika mu kyabafu ali wano bamusabira abenga kwegamba ndokose olokoko yatula obulokozi naye nga omwana atambula ekyo nakyo kiri awo omanyi manager kati ekiriwo tuddako wamasavu tubeere kimu tukwataga masavu alina ddiru gyaleese ddiru kiwuliriza mugaga kati baba bali awo nga boosi wabajja kati boosi ogenda okujja abasanze balina kyebanyumyako naye nga naye alina kyagala obagamba ye mapaapa tumujjukira mu firimu emanyiddwa nga abasenzi beera kayi katumulaba mweno mu mbeera y'ekivubi obulamu bw'abavubi ekireese obuzibu kyona kati ekisinza okutabula omugaga kwe kuba nti abaana bano abassaamu sente eziriko kuba ni nnyingi ddala bagende babenga babaako kye bakola ku by'okuvuba naye ate tebamuleetera magoba gamala tamanyi oba maneja ye mukyamu maneja bwe buzibu ono n'amuwaayo ama maneja ebintu abikwata bubi ebyennyanja bifa ku nzikiza ono n'aleeta pulaani kwegamba buli omu aba yagala eddaala ku munne bulijjo gwe oleeta buyamba ekitegeeza tomanyi kuvuba okulembera bubi banno kati ekiriwo ono gwe bawadde obwa maneja jalo kaakati teri kibi nga kuddira omuntu alina empisa ezeefaanyiza ez'empisi
omuwo abenga yakulira abo yo ni buli lunaku nze sene wamoyo mwesiga kati kayiniyini bananga bulijjo yenze manager boss tonzijako mulimu ekintu tugenda kyusa tuwa butimba bukwatange oli ye boss kati ye manager mbukujeko banange kundi gwe Lawrence wayiso tya Lawrence gwe gwenna leta ate gwondidde oluko nsabye mulimu gwange ogubagongo byeko eyo ne tuvaayo bonna bulamu bwa kivubi buli omu abeera alimirira munaabeko watuuka yangu yako genda okudda eno tuba tuli awo nga waliwo ayingiddewo bannange mukwano gwange oli otya banneyimbadde eri neŋŋaaka ŋŋende ndowooze neŋŋaaka gyenkulabeko munnange muli mutya nyibalo gyali kuba bino byenkuleetedde munnange byokya kiki omanyi balo abadde ki balo atandise n'okulabika ndi embuzi newo gisiba sikaati ani anjogerera okola ki balo yayenze ayenda ku buli mulyango musanze wa jeni nga omanye ennaku zino apepeya ne jeni omanye okuwawaabira omuntu omuwako olugambo kumbe tali wala kankulinda olumaleeyo kankuli gonyabo ekyakolesa wano osiru wala siruwalira amusi musajja ali anzigyeko ensingululi leero agenda kunkutula edduuka oli kyagaana owuliriza olugambo oli mukuwuliriza lugambo kalaba amaaso njokukuwa bansenyiwe toddamu kuwuliriza lugambo bw'oba wajja kuwuliriza lugambo ojja kudda ewammwe banneeyo omukazi alina nnyo olugambo nze bane simanyi nakimuleese tomanyi kimuleese tomanyi nti wa lugambo bw'omulaba ng'akyama tomugamba komaawo ojja kukukuba ennyondo omwola olutwe oloddangayo saagala kazi abadde anzisizza naye lw'olugambo lwaleese lukola kaakati ne tudde eno laba gwe bawadde obwa maneja ono omusajja alina yingini mpya buli lyato lirina yingini mpya njagala gwe okwata yingini osobola okudduka ng'essanja ng'okutte yingini kubanga tujja kugamba nti oba twasise empuuta ennene nebuuka ne yingini naye nga kyonna kye tusobola okukola yingini tube nga tuba nazo ekyo kiwedde ono naye twamulabe gy'ava bosi mulimu ababeera wali naye nga nawe kenyininyini bayiiza ku bannaabwe kati jero aleese puroguramu masavu bwegenda nze neweziba 2 omulundi gumu nzisitula bamuwadde obwa maneja amaato ayagala gabbako yingini amaato g'abandi kakandi ogenda okuva eyo tukomawo ebintu byabize dda omusajja ettaka bali bagenda kubagulako ettaka bagenda kugobwa babadde babibanja nakola atya mama weena ali ku byakyapa omusajja yali basayininga byapa ettaka aliguze era ffe tuwedde bannange omanyi okuba ni wazimba akayumba oli ku bya poloti simanyi bya kibanja kumba ow'ettaka ate waliwo agwo alitunze toyogera kati ono omusajja ono atuguze asaana kuloga buluzi asaana kuloga nange mukama katonda ani anamuli kuyinza mmanyi abasoolo mmuloga akola nze nina omuloga wange mmanyi ono omusajja agula tumuloge bulozi afe kubanga bw'ataala ologwe tuwedde ffe nze nkubuulira kuba bw'atugula bano tugenda vvaawo yangwa todda mu nyumba yangu yekisoboka tulabe bambi obwana yangwa tugende yanguwa wowe mama musajja omwogeddeko mulogo alabika mulogo wulira enkizi maama ogenda wulira kumba abutuka ebbeere litujja kiki banaye mujje munyambe obadde ki waawe nyabo mama nyabo kumba wulira ali bubi ebbeere limuyuza musajja gwe tugenda okuloga ye mulogo oba gwe naawe oba onsobedde busobozi sooka oveeyo kati kirayika otidde n'ebyogenda okuloga ndete kudagala mukwano kyakola sooka olindeko ndeeta akatta ejjovu kandeeta akatta ejjovu n'agenda kumba asinda obulwadde tamalako kyeyakola nga jesi mulaba abakazi bemubeera nabeewaka sisobola kakati ng'akuba essimu kwini waayi tata Frank kwali kuki owaayi taata Frank ebintu si birungi kati akasajja omusajja ayagala kugendera ku musawo era gw'owedde nguwa ayagala akuloge mbusimanyi ogwemu enkobogo omanyi okuba n'omukazi ate ng'omuntu gw'ogamba muloge ate ye gwafiirako ali wano atintima abakazi bagenda okufumbirigana naye nga tugenda maaso diru zitandise leeta
agireeta mulala agyongereyo mulala mpa n'omuguzi mulala yanguwa yanguwa obwana buyinza okuyigira kugwa okwogera waliwo obwana obulengera tewali muntu mukulu aliwo egenda maaso yangwa tugende baasi eyo yingini nesomoka ekyokwogera eri omugaga bakyogedde ne bakiteesezzaako dda tugenda maaso ogenze n'onkubya emmeme neŋŋamba omukazi bagenda muntu gako ye mugaga w'oku kitundu nannyini maata ag'ebyennyanja gali ndikwata abaana bange omanye omusajja okuba yazaala mukaabandi era omukazi bulijjo afumba eno kumba eddya lyalimu siri awo kale no aba agenda okuleeta eddagala agenda okuddaga gwe omukazi wange omukwata otya mu kiwato gwe mubuulire mubuulire gwe va ku musenze va ku musenze oli yasenga dda maka gano era n'akusinga ensumika toyompende eri omusajja akusinga ensumika laba olutalo amaanyi gamugwamu omukazi nakubuzabuza abaana baffe tunuulira abaana balaba tugenda maaso temulemu wanamu kumba abaana bamuzaalira bazaalira bulijjo abaana bazaalira bazaalira lindako nomukazi ajoga n'okujoga bazaalira ani abaana abaana bamuzaalira bazaalire tugenda maaso yakuntibaako kumba omukazi bulijjo oli amuliko wa musota oli alina bakanyama tukatuge mutwale musule eri kasasiro ono bannange bansonyiwe tugenda kusalira eryato gwe tujja nakusala gwe tukusule mu katimba tujja kuvuga mu bisebe ennyanja stupid alina bakanyama bwe bati abagagga bwe bamalako abaavu bambi bagigundi emirembe sajja nga beeyongerayo tugenda maaso wasuza otyanya kati batuli okumba omulogo agudde ku musabi neera bonna baba basabi gwe Katonda Yesu akuntumye bayibuli gyalina nkadde tekyalina ddiba ku lyo ekitegeeza amazima gayiika kati gwe bakuntumye era ng'ositowereddwa oli awo emirubaala akuzitoyeeko wenna oli wano otunula ng'omugugu tokyatugira kalabe Yesu akwagala oli awo otunula butunuzi olinga enkerembe eka yasobola obiku Yesu kakuyambe gwe toddamu kumpoleza gundi woyo gwogamba gwe sitegeera era oba onoonya oba okumanyira nze tonneemolerako baakawe mandwa zonna zakazitowako twala eri Yesu akuyita eno omugambo enjeemye okumanya njeemye kuba empi mulokole yazaako ng'atalina bayibuli kenzije kansooke ndeeta ekyoluberyeberye osiruwa nzijja leeta ezabbuli esooka twamuleka agenze kunoonya zabbuli esooka eyo ne tuvaayo mukene kyova olaba abasinga bamuli alumira bamwanfuufu awo ono mukene omulaba okumukutuwaamu essente ennungi kisanza bigere nga naye Lawrence ebintu byebyo byansobedde busobizi okuva lwa sendi Lawrence ompitamu ndyamu olukwe omuntu neŋŋaaka nkuleeta omugagga nkulageyo ate gwe n'otuuka n'ompitamu buyisi Lawrence onoba muntu kati wembeera manejja gwe obutuka twala eri zonna nkoze munaku ntono buyerabanga mugevu kumbe mukovu nyeera ebyo bintu nakani olaba gwoleeta omuzannyo kati wetwagenze nembeera maneja olaye twakutte ensawo zamukenini kale ngasinze kati olowooza bakwatiddemu n'obuyamba baagala ssente kyobola ebintu byennyanja bizibu nnyo bantu muli bazibu noneefuulira tuli ku mwalo egenda maaso agayita ngani gwe beemolera Yesu ampita nina ejjembe kalondoozi ombulira Yesu ampita ali eno ye mulogo w'oku kitundu teyeemolerwako saagala egenda maaso baamuwa emmindi baamuwongayo oli agamba niye akuze takyagala bintu byakola kandi akola ki azitoowererwa kalisebo baawaayo mutooto ejja mukasa w'ennyanja sooka abayita bonna manyire embugayo njagala tumukoleko ng'obuyinza obulagirwa mukongozi
mwana muzibu nnyo nga bayita omukongozi. Eno ndetera omuti webayita lubandula. Kati n'amugamba leeta omuti gwa wagamandwa. Wagamandwa gwe muti ogujja okukola kubamanyira abantu. Nakumanyira nakula kunisha nakula kibanja kuno kutana naza musango. Unasenga ko nabajirira. Nakumanya. Tugenda maaso. Bamubbi. Buchimba kitutti. Omuntu akufukira bereje. Naona n'abantu bakuno buli omuntu ajanga kumanyira byo bakoze ki fune wange wewe batulya. Ono bamubidde fene bamusimidde obukupa bamaze mu nnimiro. Ayagala kutema muntu. Sebo je bali mukulu. Jompadde. Gwe wajempadde nedda taata. Oli akutte jambi ali mukuyomba omusiru walirako. Emirimu. Gwe. Nze banfunira akalimu. Ira wano. Mukazi bamututeko talina kyamuliisa. Nako w'abantu ye lwaki sitema kano ne malira kano obusungu. Manyira. Banzibidde amatoke bagamazeewo simanyi kadde kalabiriza kujjeera kukubba kisubi wange. Yesu akwagala akutoleko obusungu. Gwe olimu ku magezi ngalina kati njagala ombulire akugambidde musanzeewa leka naaba Yesu yakuntumye akusanzeewa. Gwe Bayibuli bagimuleseza. Bayibuli agirese Bayibuli mbu Yesu akuntumye. Omwe yamubuuza mu kasonda ki wakusanze. Tugenda maaso. Ate bagamba musimanyi no weapon shall prosper. Omusajja amusuuza Bayibuli abamubejjembe bamugaye genda gula yaki yaddiba. Kaise bugenda okudde wa mapapa. Bebibona kumaliza ennyumba yonna kyetagebe ng'eterezebwa yabbye mukazi w'abandi. Manyi bagamba ekitooke kifa nsalika oba nsalira. Kati omukazi yamubbye amujje mu bijwenge. N'abaana bulijjo azaalira eri kati bagenda bakuliza wano. Tugenda maaso. Nyumba baagala kugiyingira. Buli kimu kirina okubeera talatibu lubala nnyoso. Bagiyingidde ennyumba ne baagala eyongera okuba nga balongooseza ddala. Buli kimu eky'amapaapa kibeere nga weewaawo. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Era nga twagala tumanye ludda bajje bigwera sole kalya bugugu egenda maaso. Kwagala gekira ekisimayiri nga nange enkumatira kaalya. Tumujjukira mu firimu emanyiddwa nga abasezi beerakaye. Era tugenda maaso n'eno obulamu bw'ekivubi. So nga twagala tumanye ludda bajje bigwera. Bye baby. Yevugira musota. Guboza amaka g'abantu gubamazeewo. Kwata mashini yave wano. Ye mugagga ow'amaato gali agavuba buli mpuuta wali eri. Naye twalengedde abasayininze abakozi mulimu abagezi. Batandise okulaba bayinginisa olukolerako ku maato amalala. Kati ye tamanyi. Ali mu kwenyoola. Kalya buguuga. Efirimu eno twagala tumanye ludda wajje bigwera. Era nga tugenda maaso. Bye baby. Yawonye ennyumba ekutte mu lukendekende. Ali eno. Kyokka omugagga wa kuno yalina ennyumba wali esinga okunyirira. Abasinga beesulira mu kiwempa nti olaba. Mulokole bamukubye bamugobye. Bayibuli eyaziseeyo endala. Kiki enjiri egaze ennaku zino. Enjiri buli wetuuka abantu tebagala kunnyirirwa ba. Mu wange tekyeta. Kintu kati ebyo nga tubivuddeko musumba ebyokulokula kubanga byakulema okundo kwali. Kati nakaddirwa. Abadde agala amulokole naye oli yagaana yaguba. Tina musumba kye. Musumba bw'omulengerero luyinza okugamba wa kazigo naye kwegamba mbeera emirimu gyaye mukama we gitabuse butabuse. Bamubbye amannyo gonna olaba si wa kazigo. Naye embeera yeereese obuzibu. Anyigenya. Kuwulira. Yagenze nanti empuuta 9. Nange mbadde nziwulira empuuta 9. Ennaku zino mutako ne bamwogerako nnyo omuvubi. Mu 5. Emwe mali eri eyo. Ngacha. Kadi mapapa. Kakati. Ekiriwo kwegamba atambula n'akapanda akalaga omulimu gwakola. Ye mpuuta eri engege gy'akutte emanyiddwa nga kibaati. Sujja. Ezo tezisiika olugiteekamu mu sepiki. Ereeterawo gulevi. Emitwala 10. Kati sooka ompeyo ku ssente.
nyato gatta business ha sente nga zandiga emitwalo 2 sente boba teneeryato gundi ebi ate ne engine mbikuwe naye kyensaba ayagala kumuwa yingini bamwe n'eryato n'akatimba n'amafuta bwesugwa jangu naye munaye tondyamu olukwe ate gwe omuntu wa Yesu bakulyamu olukwe nze gambye eri tuvuba zikibatizo kagwe soko nsindikemu omukono awo kakati mapapa azze okwewola sente ku mulokole yegenda mu maaso ate kati otiibwekola nga bwogambye ekyo kijja kukola era ng'amuleeta tetugenda okukola akati sente ngenda zikuwa abaana bagende bakole era kati eryato lirino damu ng'amuwa eryato oli ye yamanyi gy'agenda okuleka kandi agira eri kati bintu byonna bijja kuba talatibu lubala nyoso omanyi omuntu okuwa eryato n'amafuta kuba amaato ga mulokole galabika gadde siga kyakola bulungi amanyi ekiriwo pasita tobeera musajja gwe kakkana oli muntu mukulu nange ndi mugumu kati kyolwakola esente tugenda leeta eno yo gitandikire ku kakasani ngenda kukwata ezo zokka n'amuwa kibaati y'engege genda maaso bulungi ddala mpadde omuntu okuwa engege twamulabeko asuubula yingini ku siringisi za ndola tugenda maaso laba obulamu bw'ekivu biyitawo kati omanyi ekyakuleeta wano kola niye naye ng'otunulanga ayagala ogenda omanyi nti olina okukolera ddala wano bw'obanga wazze kukola nti olina okutunulanga omuntu ayazze okukola essente olina okugunda obupati obwapatayiza bino ebisikalisikali kyebikola bino ensonga olina okusikiriza abasajja okukola nze sirina musaala wulira omanyi ogenda okukola naye nga tosasulwa naye nga oyimiriddewo okuwule kwegamba onabanga akuwa siteegi w'okuwulira ye n'afunamu okumutundira omwenge gwe onyirira abantu kati gy'oba oba onyirira nnyo abantu abajja nnyo wano ali omuwala anyirira naye bw'oddaawo n'ofa ebyo ebbala ejjaggwa owulidde nakityo mbala saagala zino ngoye saagala oleke ndoyambala bwotyo iye nakityo bamugje mu lumonde we ne bamugamba eno waliyo sente omanyi bagamba eri ku mwalo wabaayo sente kumbe bizibu olina okuyiga okwekuba pawuda abala nga anoonya okunyirira beesiiga ne kuva oba oli awo tugenda maaso waliwo omwami gwe babbira omukyala n'embeera nemutabikako bambi musajja atwalye nanoonya mulimu bangaye muyinayo okuga okusuula obutimba ali wano kyebandula anoonya mulimu kati ife gye tulina tugikuwa ffe tusigaze eki ayagala kuyiga mapapa si wa muzannyo sooka ogenda onnyo ku mazzi g'ennyanja mukasaba munyiivu nnyo genda omugambe nkukyazizza mugambe nkusenze mukasa mukasa bw'otamugamba nti ozze oyinza ogenda okuvuba n'osigalayo tugenda maaso yeyo embeera y'ekivubi onywa ku mazzi ago emirundi 3 n'ogaba mukasa nzize tontwalanga muuka bw'amala okusenza mukasa n'avaayo saawa entwe kale n'omutwe gwo enkula y'ekintu kino kizibu nnyo omuntu okumatira nti kigenda ku luzzi oba ku nnyanja okwo kale twende harambe ono talina kyabala kirala okugjako ekintu ekivaamu ensimbi enda mu maaso kaakati Yusufu bamuguddeko yamwetisa yingini polisi gwe ngenda kuwawaabira emaali enzibe bagiwawaabira oyagala kuwemula lwaki okyusa olulimi lwotegeera nkwefuulire nkusooka yamanyira
kakati mapapa Omusajja tagenda Yusufu ebintu wandi biresemu mbaliga sente nagamba nja kwagumiikiriza ekintu era sente weziri naye lwakuba oli awo oli musiru busiru yatandika Musukulose. laba ekiri eno Ekamwe ekikali. abavubi balugu era abavubi mbagende kumpola balugu they can log kati osooka nossaamu ekigali okumanya ebyabasabo bino bizibu nnyo oyaga ateekamu ekigali ng'ozze kukugalika omuntu eyanonye emikisa bakugalika n'okitegeera maaza ebyennyanja bibuze ebyennyanja ennaku zino zebikyakwatika biraba nnyo biringa ebiina bayinocula ekyennyanja ogendo Mirundi eki. n'asooka amuwa omuti Jafune bye. kwata omuti kati omuti guno tugenda maaso amwadde omuti ogutazannya mbu oyisa mbuyisa bukwatirawo otadde akatimba gujja kujjanga ebyennyanja nga byereeta tugenda maaso kubidde essimu yaliitiriti kati tugenda okudde wa mutaka Masava ali wano kuba manager omusajja afuuka ensolo kikita kyakola omusajja golowooza teyatusituka embeera kwegamba nzibu nnyo gwe sebo wulira waŋŋamba nkufuule manager nsubire sente okuva gy'oli naye kati ate ebirango byebiriwo era bintu bya muzannyo kati wekiba bwe kityo bintu bya muzannyo emu bbiri njagala oleke nyompa sente ekyakozesebwa manager nga njagala okuma ebintu byange kati ate gutandikidde ku musingi kati eryato mbuga amaato gasuula yingini mu nnyanja amaato gasuula yingini mu nnyanja ekyo ekintu kizibu nnyo era omugagga ekkooti yajagala nnyo naye agitadde ku ttaka olw'embeera kakasa nti yingini zirabika kati mukama wange ngenda kakasa ati zirabika omusajja wulira ngenda kukunonya sebo nja kukunya kenzije mukama wange sebo nja kulaba ngeri gye tugira naye bwe kiba kyampi kenkomewo okuba ani ogende ng'oseka saagala kangadduka kati oluvannyuma lw'emyezi ng'esatu nga gimaze okuyitawo efirimu yagenda mu maaso kati ogenda otuuka eno no bamwefulidde gwe okimanyi okuva lwe wajja baagala musuula mu nnyanja ebyabavubi bwe biba oyomba n'omuntu ku lukalu ne muyomba naye nagajja tugende tukole mutuuka eyo n'agamba ate woba oguddeyo tebabubuuza bagamba yagudde mu nnyanja bwe bityo tayagala kukola tujja kusuulayo ggwe oli wano ate ekyembi ekiriwo omukazi woono bosi yamuzaalamu abaana ng'ali mu maka ge tugenda maaso gwe storage tewali stole mpozi gwe kiki kimuli kyonna ddala kiriya munna ye yali anko gwe storage abavubi ezaayo bazikolanga olaba tulabe omukazi ajja omu ku mwalo buli omu n'agamba nti anze ndi wa wiiki ejja buli omu aba alina layini mwagwa fe abakadde tebakyatulaba gwe storage maliriza ekyo gwe naze naabi kale ingi hapo tugenda mu maaso ono omusajja yadde yingini z'omugagga ate yeyangobesa kati kumba ono atandise okimanya nti ono yamugobesa naye ayinza okuba yingini yazibba alabika abba yingini egenda maaso yandibanga yingini azibba omulokole balityo okulabika batyo muli mutya
Yesu abadde abaagala. Simanyi oba ekyo mukyetegese okukitwala mu linnya lye omwana w'omuntu alibonaabona abo abatakkiriza ekkubo ery'omusaalaba. Kati Katonda ensi eno yajagala nnyo n'aleeta omwana w'embu. Muyina okulabika ne mulokoka. Okulokoka kyeki? Mulina okuba ne mutegera ekigambo kya Mukama. Bane twandikiwudde naye twatulekeddeza kameeza kale kambalabedda. Tugenda maaso. Zino ine ebisima. Omanyi olugero we luva. Boyina mpuli. Bagamba mbu ono sente azina ziryanga bavubi. Omumanyi? Kati kumbe waliwo yanona empuli ku musawo Muganda. Ennaku zino akwata ebyennyanja n'avubiramu n'ebiyonka. Oba okyali ku ebyo. Obulamu bw'ekivubi bwe butyo. Kwata entabo, kwata entabo. Soke nkukyanga entabo. Yegenda maaso. Satu. Nyankusiwa empiki. Nkukutula. Ayagala musi wa mpiki. Ngakiga ng'osadiya na busadiya. Soko mubulire. Soko mule mputa zende tena kuzira. Mutaka akwata emputa ennaku zino mbw akwata za kumukumu. Munanuka kaseti. Tugenda maaso. Labiko ina. Ali. Mwana olabika watuleetera empuli. Kakali obanga oyina empuli oba watabu nnyo. Naye empuli bazijjawa. Eyo ndikumaze. Yemiteze ezikwate ngege. Nzanya. Egenda maaso. Bano bali matatu. Walungi musawo. Naye ate obuzibu bwerina bwono falo ono yakava mu kyalo akwakiri lero naye alemedde mu nnyate ekyalo. Ekyalo mutaka kimuli bubi. Kakala ate obuzibu bwempulemu bwena fuleme nakuzira bumanyi singa ono falasi alese ebisirali mu lyato lyange singa kati nzimalayo naye kati obuzibu abadde alemedde mu busongola bwana kamuddayo kati Kyebanda bamukwatako batandise omulaga. Ndo kimanyi. Yalinga alemera ku soda ye wa soda nnyo. Obuzibu bwalina obumanyi. Akekereza nnyo akyali muziri tekinike z'obusonkeze dda. Kyebanda tayagala kwonona ssente ze. Ena abavubi wagikwatako ssente banga efuuse ekirogologo eba emusiiwa mpaka ng'agifulumizza. Kwata. Kuba endawuli. Yakuba endawuli. Soka. Itempiki. Kukutula. Ayagala mukutula. Egenda maaso. Kati ezange tozitwala. Ezange tozitwala. Olengera ebirwanya abantu. Omwana tonkwata mbadiya. Tonkwata mbadiya akudidde 5 jovjolo. Omanyi ndokola malesho. Ono mukazi omulaba kati kandagono mutasobola kufulana mukatana na kikumba. Ono mwe omusobola naawe. Omanyi okuba ndi bakandira n'abakazi bali awo. Yogera buli kyo. Wamma gwe oyagala ki? Oyagala ndege? Oyagala kiwawaatiro? Oba? Omukwata kunyoso. Kyebanda bamugamba okunywa? Yiwayo oba oyiwayo? Simanye ba wamma kwata nkunyweseeko. Kwata nkunyweseeko ojja kuntuza ebyovu. Musasanye. Labano bwazino. Egenda maaso. Sente Nkwata kuzeeno. Nkwata kuzeeno. Ate kwezina ebisima byennyina. Tonepangirako. Okitegeera. Tugenda maaso. Ndi muzungenda kula. Nze katino nze zange siza kulowooza nti ziriwa. Banywa ekiro kiramba ne bukyanga bakyanywa. Ataalo. Nkuwadde kwata oba oli agaba bimyufu. Nze ngenda kuwa amazike gakulye. Kati kankulaga gwezo leeta. Bazirya kivubi era oliwo oli wano wava olugero olugamba. Eyo mwana va. Muba sente aziryanga muvubi. Kalina kano ajabalamu ebizika awo. Ono abalemereddwa. Osebulya nenga kutonza. Sokolindeko. Bakulu mujebale. Muli ku kyawo. Ebikuwa. Naye mu butuufu ebyetusabira bamale. Ogenda okwetegereza. Neula mulokole bamwewolako. Ne bamusuubiza empuuta eziyonsa. Sokolindeko.
Sinza kufirwa sente zange niba ne mwana gwe male wakiweeyisa bw'otyo. Nasooka nakusomera lunyiriri jangu oli muntu mukulu va mu banno. Luli mwagenda ne muleeta obuzimu nenkuwa eryato owaayi. Eyawola tabanjiza gy'ataawolera. Oyogera nga nedda sente ampe bubi kuba yaŋŋamba aleeta empuuta amaato nange ngagula eri nsaba Mukama ne gajja. Ate anoonyeza bagazi kaana gwaggwe ate gwa mudusiza olaba enkobogo. Banne mubba sente z'endiga, sente za birabo kuki ate oba abantu baleeta za bwereere nga bazibbe banyira saagala. Kati bw'ova ku ebyo abaana beesibira ku biiki kalya buguuga yabba ekikazi ky'abandi bali eno beeyagala ne munnakyalo bonna. Obulamu bw'abavubi kintu kizibu nnyo. Waliwo yafuna empuli bagamba oyina empuli gwe tokyogerako nja kusuula mu mazzi nze tontwala mu nsove bannange oyina otunyama kumba ayina otufuba tugenda maaso nja kunaaza mapaapa ali eno mapaapa bonna bali mu byana babbye yinginiza agaga bazimaze kulya. Abavubisi ba muzannyo tobazanyisa. Kati ate ow'ebbaala yakeera bayitamu naleese obuwala okuva mu kibuga, obuwala obunyirira, obuwala obulina emboona zaaki, obw'emboona owulidde gwe kyoba olina kati omanye ate ekiriwo kugenda mukalenga tunuulira ate ebisime byange obimanyi kemmala okuva mu kuvuba omenyiwe enfubayo tonziruka baneeka nakaleese gwe gwe njagala gwe abaagenda maaso leke ndi baasa gwasooka osumulula kale abantu batunda abaana b'abandi eri firimu egenda maaso katuba tuli awo kakati mapaapa ali eno ali mu byana. Yesu yandaze balunyirira ekyo lwamusongedde waali amuguddeko ne mwana gwe nali simanyi gwe nti naawe oli omu kubali era nali ndowooza yawukana n'ababbi kumbe gwe obakulembera oli muntu mukulu bano nze mbanywesa tonjogerera mu bbo jangu. Ne pasita emize gy'okweyombyayomba gwatali mukazi wagijjawa nange kubanga kati gwe nenkwesiga sente nenkuwa mitwalo 2 nakuwa sente gwe ate n'olyoka onvaamu buvi nenzikuwa nawe gwe owange sente zange odigidde kyogamba oli eno odigida budigizi sente ze nakuwa wansasula mpuuta eri gye wandekera engege nga n'okududda yali edduze nyini mwana gwe obubbi obukujjudde amulangira singa mbadde sirina amasiri mulokole abadde yagala amuyoolerwa akuba eddiini tekikkiriza kati n'amuleeta emabega w'ejjinja gwe oba abakubba omanyi bamenya kiro bakugamba muligo jangu kati ngenda kukuba empinga ne Yesu takuyambye tereera mazima ga Yesu nvaako Yesu omwana akatonda omulamu Jesus kungufu Yesu si wa kungufu era bakutuga kulava ndeka Yesu bananga yada kwe bakaja ngumi bako sajagala kutta muntu mulaba okuwolako omulokole kyakola yefiisaamu sekendi bamupewe kenkuddini kandeta Zabbuli nemweyimirira Zabbuli suula kya yemisinde eyo suula kya manyira njakutuza Zabbuli stupid bogus Pastor Day ompola wampola ogenda onjogerera nga bwomanja oli banka sire Zabbuli
Zabuli Yesu mwana Katonda omulamu. Nabanga. Gwe nankanu Katonda wange bannange. Kati ate gonvaamu webala bantu ge butuzinga oli awo. Koye. Jesus ayinza okujja batugira omuntu. Tusente. Ne banyaga. Aleeri ayaniriza bafudde ng'odda ku ebyo. Ku luno Mukama baako okwokyusa. Oyo Yusufu njagala. Kadi yamusabira Sala yakulokoka. Malokoka. Oli yatonda muntu ayonooneke ng'odda musabira alokoke. Olo Musaasira. Byonna byakoze Mukama omulabye. Naye Mukama antu z'otunula era abadde walinga addulira Mukama Katonda we. Ne kale kankitwale nti obadde weebase kuba weebase tamanya birigenda mu maaso. Kyemanyi teweebaka oli mu Katonda omulamu. Yesu omwana w'endiga era ng'obimugamba ebyo egenda mu maaso. Omwalo bwe guti bwe gufaanana. Sanyuse nnyo Yesu yandokola. Sanyuse nnyo Yesu ya. Omanyi Yesu teerabira bantu be. Mukyala. Yesu ya. Akumyewo. Akumya bulu. Yajja n'embaata. Bulungi yaleese. Agitambuza yino yonna n'okuweekereweekeera. Agitambuza mayiro mpitirivu. Akoze. Munange. Ate onoogamba nti nze siyiiya. Onoogamba nze atalina luyiiyo. Bwe ntyo bwe ngiyiza. Mukama Katonda akoledde eddala leero. Akomye wa mukazi we. Eryato lyazze nga Mukama aleetedde eddala bulungi ebye. Omulundi guno naye Katonda ayambye eddala. Ya mitwalo 5. Koledde shopping kubanga kati abaddemu n'ataano n'akola shopping. Mulokole baamukubye. Kati aliwa n'atunulanga ekyekango. Kubanga alimu ekyekango. Ennyanja esigalere. Kati nate Bayibuli egamba tumubenga n'okukkiriza. Okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Kubanga kati wenjogerera muno kati akuba enjiri ne mukazi wa mukuba enjiri. Wulira. Watermelon, mulimo n'emboga, mulimo ne sukaari, mulimo n'ennyanya. Mulimo negundi kati n'ekirala kye njagala nkugambe. Omwogo waali namuleese eggulo ne lumonde. Oyo mwogo twagalako kabeero. Okwate n'omwogo, embaata n'enkoko nswera. Kati zonna ozigata awamu. Ne Tadewo naye ayagala bulaga Tadewa. Enva baagala bazirye omulundi gutya. Ajawa. Kati era kino kibeero kyennyini. Gwate okuŋŋamba essupu. Bagenda fumbe empuuta enkalu. Bagatemu embaata embisi n'enkoko bakole ekibeero. Kati ekintu kinaaba kyakwake oba osse n'osika kifi kyambaata aizulu tuba tuli awo. Abange oyo sirandiroodi kumbe ne pasita apangisa mugambe nagenda luli jojuzi sinaba kudda ne bapasita bagwa kava kadi kyobola bamubye empi Yesu n'atajja. Kubanga omuntu otandika okukola ebikolwa ebyo wangi Pastor mwali Edda sebo. yalazeewa Landlord mukambwe aki ayomba azibiriza gundi nkoye nnyo nyezi muka embeera gyemmanja ate muyamya sente zange nkyankola ki sente bazinona enkyankomawo pasita ali munda ebintu alingizaako biringize emiwunya egiri wagirekedde mukazi we atamukuba liye abaamaze Landlord abanjiza mu mpya ono bannange n'ozimba ennyumba sente muneke tuleke ffe tumale okulya ekibeero kyaffe. Landlord abagambye ate nkyabo atazisangawo akomekereza ekyo kanyuga ebintu afundikidde ati kati oyo si wakusasula leero era nenkya ne wakoma mugambe sinadda kino ekibeero nja kukiriira mu kisenge nja kunaabira ekiro kabalazi leero sijja kubuulira njiri embaata mu supu w'enkoko n'empuuta ozanya n'ekibeero. Buno bulamu bwe tuliko bw'abavubi ne tuvaayo okuddako eno waliwo omuzadde omwana alina muwala naye atambula nga balenzi agooma kitole ki maama Empoyesezza. maama nze ebitabo mbipoye nzize poyesa laba omwana kati ate mbeerako mu bakyali bange eyo bakyali be baani eyo muli kava tubako eri mubigwa gwe mwana gwe kikyoliko bwote bweoyambala ng'ogenda okusoma ate baffe tuliko wulira omwana
kumanyira okazadde nawe empoyosa nzijayo baana mulembe kiguno amugaya mujjeolo bw'atamugjayo lumiwunyo egenda maaso efirimu egenda mu maaso era nga twagala okumanya luddawa gye biggwera ekyo kikabya nnyo omuzadde okeera ku makya n'ozaala omwana omuteekemu essente asome ate n'agenda eyo mu kkubo gy'atagalira n'ayiga ebigambo bivuma yamuvuma n'asoboka n'eminyira ona tukikino omwana anvumye tadde buzzi ku nkuba eri gange kano nze namuyonseyo ne tuvaayo tuwugiddeko amazima go gali nti kati pasita tufuuse ekyambika pasita abatabukidde alabika ebikolimo byakulima bibatuukako kati tugenda mukolera ki ono yaleeta empuli naye alinga yajereetera omanyi tulina okugenda tusabe kirayika empuli yatwefuulidde bagenda kola batya eno embeera bawulira ebatuuse male ekyo mbadde sikikusuubiramu ate pasita kamugamba nti ndokose ate awama mujjako n'ebisingaawo kati sabo kye bakola baagala beefule abalokose kuba kirabika ebikolimo bya pasita bye bibafuukidde ekizibu ku sande tugenda abo kyakiye tugenda maaso ekyo kyo oyiyiza ndooza ku sande kati baase babe ku sande nga bagenda ku kyaki eya pasita babe nga balokoka ono akyakaaba omwana kye yamukoze abaagala nnyo tubalambule era tubalambudde erabike nyabo oli otya nze kuleetedde amawulire amalungi agamukama aleesa amawulire amalungi sigabangako mabi yogera weeti Matayo 11:28 ate naganyi okumbuulira Matayo omwana gwe nagamba agenda asome yasoma kasasiro mwerere ombuulira Matayo tugende maaso buli muntu yenna Bayibuli yogera weeti omuntu yatondwa mu kifaananyi kya Katonda Katonda ayomba kuba abanga yatondebwa mu kifaananyi kya muntu ono nga muyombi kati omulokole oli yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda akubwa kuba yabadde ayooleddwa Bayibuli yogera bweti nti ebwetavu waffe butegesebwe ng'eri Katonda okuyita mu kusaba n'okwegayiriranga emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginakuumanga emitima gyaffe mu Kristo Yesu nakyebudenzize osobola okukakana mu mutima emirembe gya Katonda gisobola okukalira mu mutima gwo byonna asobola okuyambira ddala kubanga kye kyaleeta Yesu wulira suddi atyo budola bati Yesu yogera bulungi n'agamba ati mujje mwe n'abakoye n'abasitobereddwa mulete emigugu gyammwe mulete ebizibu byammwe Yesu asobola okwetika awula Yesu kanyama kusabireko kubanga mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu abantu balingo babameka baba otuuka mu lugala muno migugu nga mingi nebaza mukama asobodde otulisa n'atunywesa tugenda maaso tugenda kwaniriza worship team ejje emutendereze worship team mukuba obugalo nga twaniriza worship team ne tudda mu church enaku zino ekigambo musumba akitambuza si bubi era bwe twogerera abantu bangi bajja okusaba saawa ya mutendereze yabawo obuyinza okufuuka abaana endongo netandika okkaaba urucha ane Yesu mnanange obugalo bw'omukulu
wali Yesu bamuwulira wali wali naye Yesu ayinza okubeera wano ku bikolobero ebiri awo abantu ne pasita yenyi tasasula landiroodi we owulidde kwe gaaliwo obukulembeze olanga buli mukubula tuba tuli awo kidde esiterewo balokole beerinnyo obulokole mulokole ayingidde bafunye ssebo n'omuweereza omupya ebirabo ebiwera baleeta ebirabo amina ni wewe baba ni wewe baba haleluya kanisa Yesu ngalo z'amaanyi obugalo tera kino masekati gaffe turina ne musumba Pawulo naye yatuuse mumukubirako engalo z'amaanyi omusumba Pawulo ye mutume yennyini oyo musajja mukwano gwange nnyo ndude naye banga ddene naye Mukama yamulokola kubanga musajja mulungi mwagala nnyo naye katukuwe mu ngalo ez'amaanyi bamukubira mu ngalo Pawulo naye ajja tubuuzeeko Mukama yebazibwe. Haleluya. Abooluganda ndi musanyufu nnyo okuba nammwe olunaku lwa leero. Kituufu. Mukama mulungi ebiseera byonna ekiseera kyonna nnyo n'amaanyi mulungi nnyo. okumanya Mukama yamutukuza alina ekirevu kitukudde talinayo kizibu kyeretseka tugenda maaso mutyaba mwena mumanyi bulungi nnyo waleero Mukama agenda tusumulula nawe mumanyi nti bwe mba nse wano nga ntuuse wano tuba tusabanga Mukama atusumula muki kati ng'oyagala okusumululwa obulungi kitegeeza nti oba olina osiga mu Yesu. Amina abooluganda. Kakati okusiga mu Yesu abooluganda wulira essula zasinga okubikula kibanga bw'oba n'ennimiro. Yesu bw'otamusigamu ebyo tebiba birungi kati atasiga mu Yesu aliba taliweebwa mukisa. Yesu bamusigamu batya kyo kirungi nnyo mwebale kukimanya omuntu agenda sumululwa era nga n'okusiga musige nnyo. abagaye basige nnyo abaagala osumululwa. Haleluya. Wayasooka otuweeyo kakayimba tugenda maaso. mbabuuzizaako kambalekere musumba agira abatwala mu maaso. bagenda maaso tewannabaawo kizibu kirala kyonna. Haleluya. Tukubira musumba Pawulo engalo z'amaanyi. Musajja mulungi omusajja oyo yabulira ekigambo kya Katonda mwagala nnyo. eyongedde omwagala. Tule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. tugenda maaso. Mu kiseera kino tugenda kuyiga ekigambo kya Katonda naye omutwe gwegenda kwogerako Mukama ye mulwanyi wange. Haleluya. Tulwanya entalo nyingi naye ekigambo kino kigambo kya Katonda kirungi kubanga tukubiddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye Mukama abaddewo na tujonyeseddwa. Naye mu byonna Katonda asigala mulwanyi waffe era ku ye gwe beesigamyeko. twaba tumanye ekigambo kino kimutuusizaawa. ye mulwanyi asobola kutuwangulira buli kyonna ekikwesiima. tuba tuli awo ng'aliwo abajja waliwo abakola ki sajja baalina empuli naye empuli sizibayambye
era tulo okusaasira empuli tezibayambye kya Katonda kisigala kiramu tulire wano era bafundikidde bazze toyiganya nga abo abakuyiganya naye Yesu asigala nga emulwanyi waffe tugenda kusoma mu Isaaya 54 uliriza eyogera bwe n'agenda maaso n'okulabika nti tewabenga byakulwanyisa egenda maaso kibaliweesa okulwana naawe ekirlaba omukisa era tugenda maaso n'ekifaananyi obuli kugolokokerako okuwoza naawe oluli kusinga embeera y'ekivubi obwabaddu bwa Mukama obulamu bw'ekivubi n'abatuukirivu bwe bwabwe okuba n'alyoka ababikulira Isaaya bali kugoba bali kufubutula bali kusakata bayibuli eyogera bwe ajjayo lunyiriri nga kuyagwe lukwatako kuba waliwo endiga ezamutomera gye buvuddeko awo zakalakatooli nga kweziraba tuwangula wulira na kino ayogera nagamba newakwada olulimi olunalokokerangako ulira tebabeekawo olulimi omusajja alinga ali kufa ekyo kino tugira era tusonyibwa kuba ayogedde wabaawo osonyiwa naye olunyiriri olusembyeyo kwaliwo okukkatira ebiri bino nemutomeza ejjinja namunywesa baafu namba ey'amazzi kata musule mu nsove kati tulina okukola kwe kumulaga nti tuli wamu naye kuba naffe tusonyiwa tuli abantu be basobye era Mukama basonyiwa fe abasobye era tuzze mu nnyumba atusonyiwa olidde egenda maaso kugolokokeddeko oba mindi z'ekika oba mayembe oba kiwuko mu mbaale oba ebyobuwangwa bikugolokokeddeko naye mu ebyo byonna bikwesenga Yesu omwana wa Katonda omulamu tugenda maaso kaya asobola obiwangula ye mulwanyi Yesu yajja okutuyamba haleluya naye waliwo okumwesiga ennyo najja alwawo tugenda ayinza okubaayo ayamba mu balondemu ajja tuweereze obujulizi Mukama waffe Yesu Kristo kaakati abaalokoka ne baba bajja okujuwa obujulizi tunulira waliwo haleluya kampulira haleluya gwe kama ekitiibwa kakati nzize n'ekyokulwanyisa nange naddina ebizibu byange neŋŋamba Mukama Katonda atunyamba Katonda atumunange nzibula Katonda nanzibula musajja mukambwe yali musajja muzibu nnyo nga atugaba n'ekiro nze nga sisaba muntu nkutugane nkujjamu 1000 owulidde nga nina amaanyi era kukyalo bampita mutazindwa owulira naye okuba enatuga omusajja ne musa akalinda minyira ku bikukujju ne ŋŋamba Yesu ndokola amiina siriddira kutuga Yesu alokola ono ye atuganga banne bwala engera wali eri obujulizi bw'amaanyi nnyo nga twaniriza abagenyi n'abakomagenyi masekati gaffe bajje agenda maaso abaalo abatwegasseeko bannange abatwegasseeko banne mujje maaso eno abaakajja okulokoka muze mumaze ne mujja Mukama yabasonyiwa empize mwakuba omuweereza we kyasookera okujjukiza nti yeerabidde basaba mubuuzeko ku bantu amannya agange Mapaapa yenze Yusufu ndi musajja musiraamu kadi Yusufu Mapaapa atandise ogenda maaso byonna byonna ebikolobera abikoze byakoze bisinga naye alabidde ddala nga tayambiddwa nnyo byenzize enkola nga ndi musajja muyaaye naye obuyaye abadde akumpanya lwaleero netwalire Yesu ng'omulokozi asazeewo ave mu bukumpanya Mapaapa Yesu Mukama mulungi amiina wonderful ekyo kitirivu wanda kiki egenda maaso amiina basazeewo balokoke nawe brother Yesu yebazibu abadde bebazibe nze gwe mulaba naluganga ngege okuzivuba nziroga nezisumagira nezijja nenjola buyozi kintu ekyo nakira tekyali kya buntu bulamu abantu kuloba bali bakimanyi nti nina empuli ne batandika n'okumpita empuli nze kennyini katwala omukisa guno nga nyaniriza musumba Pawulo kadi Pawulo neera balina okugenda maaso bamuyita omusumba ono
agende maaso n'okuleka ndi abantu bano ate abakeera ekigambo kyasa abantu kwaya gire naakani mulabikendi mutukuba egundi awo kyonna ekiri bwatuuka yabagamba kirituuyana bayimbira bagenyi naffe twagala tumusabe nabagamba era Yesu yagamba tuttanga ali bano bakwata engege ne bazitta bakako bazifunamu enva twagala okwenga mwatu za Kristo mwebale nnyo Mukama bakukumbire mu ekyo muwangalire mu kino wakitegeeza teeka mugundi jangu kumbe oli adayina byeyetegeeza naye ngeri gyali mu bibbi tadduka n'emizindalo gya kyaki waniko weyatula obulokozi Yesu oyo abala kateni nga nkadde Yesu kateni bukadde butala twanabbawo ekiwano kulokoka agenda maaso n'okwetegereza ndokose bagenda maaso n'okwatula bo balokose era ekitabo kyasimanye ekyabafu baveeyo baddemu kyabalamu oli alingiza eri sonyiwa bayibuli zenkadde eziriwo tunananga nabba mabaati bali mu basabira oli omuti guli wala mu kitabo ky'abalamu tujje munange tuyiwandiike mu kitabo ky'abalamu amanya gaffe gave mu kitabo ky'abaafa kyasira munange wadde ababadde befudde abawonye obubbi naye nga bakyabba abawonye obubbi naye nga bakyabba kanisa kati bamwe bakwatako byonna kimukibenga ki kyetaaga abantu bano babe nga bagira kuba okuwaayo okusooka kwe kulamula okwo okw'oluvannyuma ate okuwaayo kwabwe era kwe kusinziirirwako oli okusonyiweera tunulira wamba mugende mutuule amina mu Uganda Mukama w'omukisa amina balabanga balina kutendereza ye eri babuulira abantu eno waliwo abali mu kidongo bire ekiri eno lijja ali mu bakalabula bali mu kuddugaza kuno balina okuddugaza emmeeza eri ekyalo bayatula emisana obulokozi ekiro bwe buziba ne bayatula obwonoonefu tugenda maaso agita malizimbye aliko ngwajjo yenanyini ekibala yagambye alinayo ekyakawidde abayitamu emisana kwendi olaba naye nja kuleeta ebyakabi kwenkiki tindeese gedda wali waliwo abakola bizinensi ezo zo gwejjira olabirira awo mutaka ali wano kalya buguuga ye mugagga waawo kalya buguuga gwe bw'otuulako wano okosebwa oli eyo onyiriririra eyo bw'otuulako wano okosebwa kati mukiki muli mutya eyo mwasazeewo kunyirira bunyirizi mutyo oba ekidongo munanga tulina kukola ki era mune tulina kubeerawo ekyo omuntu azza okukuulagira mu langi ye ebyokunywa ne basunda atunda yennyini babimugulira kati awo n'osoberwa kakati kalya buguuga alinja kubaako amagwe mwana we nettama aye naawe muleetedde gula wajja zijjayo zonna kwegwe nja kulaga amajja bavubi nja kuba naye mwana gwe kwata empuuta nja kuba shaako oti banekale nkuba shaako era ng'omukuzi waaba majja
waliwo abazze okuba dansi batuuya ne butuuya nye bave wano bannange bannange kino kiri mu bavubi kiri mu bavubi kumbe ne kalya buguuga njokuba emyufu gwe nedda nkuba enkodoma kwata sente fe sente tulina sente tukosente obudamu bunyuma sente kwata sente gwe kwata sente fata sente tunulira bane oyina sente nina sente tunula sente ndabika sente nkyuka sente jakukuwa sente kwata era naye tankakonya kwata sente gwe ba sente oziba amaaso gwe mutooke gwe ulira tunulira ojja kunkabya bannange bannaye kalya buguuga yafunye dde ekintu kye kaakati enkeera eridiru eyokulokoka pasita ekitimba kimukudde akakasiza nti tulokose tuvuddeyo ngamaze kalira abavubuka se bwe badde eno bagenze ne balokoka naye nga balina ebyo babala ekitegeeza buli agenda mu ddiini gy'abalazeemu aba alina kyabala gwe gundi naye ebintu bino bizibu era n'obulokoke tebirina kuyamba kati obubbi bwe buleka butuuse wala atandise n'okuyiiya bbe yesu oyo aba muzibu yesu ali tabaawo nze nakanye kutunda mu busonda amawa mulabyeko nti yabaddewo kati tetumunyonnyola ekyo kino ekyayinginisooka okiba ekikiba kyaluvannyuma tusooke tulabe engeri eri kyaki gye bambulwako amabaati abaana bali eri bagaagala pasita baagala bamukuba ennago naye akitegere ne bamubbye egenda maaso kasajja kanfukidde ekizibu kaliwa konna kasajja ki awaswa kakano kalya buguuga bintu ebirimu amagezi alabika ayagala maali ye giranga kwaka kasajja tuli mu bintu ebikola ng'oli kweki musajja tomanyi ningini gwe twazibbako n'omugandi wazimpa mugambe zagwa mazzi nakimugamba nakiwaka nabavubyewo emyaka wano teri yingini yali egudde mazzi amina sebo tuba tuli awo ow'ekigambo kya mukama kubanga yusufu wakoze bulungi walokose omwana ono keyalokose omwana ono nemale naye ate nemale ayo twasanze kye baliko wano jjukira bali balokose empewo balina kye babala ku pasito ono mukama jakola nate ate bayibuli tugenda maaso eniyo nagamba ejja tugisanga amatundiro ga firimu wonna mu ggwanga zaganye bitya matu nawe ogalaba gaagano makadde kakyalina kyakulya agakadde ekyo kituufu kuba tugenda mu nnyanja eyo oluusi amazzi gayitirira kati pasita yafuuse boosi bw'amala bw'abalokola be bamubuliramu ebizibu byabwe ate okuva lwe balokose tasuubira mpindala mu bbo kati awuliriza nnyo be boogera nekyetaaga tuyiye pasita okoze otya kanisa njogereko n'abooluganda tusondesondeyo ku sente abooluganda bafune amaato maka baasi baagala kusondera baluganda sente abooluganda kyebasabye kyaki basondere sente bw'amaato gakaddiye bagambe ati booluganda balinga kati ngenda bagamba abooluganda bali bubi engeri gye muli obubi ate muli mu bwetaavu yesu atugamba obutaleka ali mu bwetaavu aweebwe ng'ali mu bwetaavu kyekyo weewaawo weewaawo nnyo kino weewaawo neera ntonotono ze tugenda kutandikirako naye ozikwasa kaakati kwasa atannalokoka kwasa ffe abalokose baagala babawo entandikwa nalimo yesu ono engeri gy'alimu yesu yesu tamuli mbugere wamma temugira gwe kati eyamusabudde empi oba yamusabula empi kati keyalokoka ata leeta sibalamuka kino newe tutagira gwate gwe bawadde obubi obalamu otya bali bategereze bakuwadde tugenda maaso ekiriwo pasita bano kangirambale kati kansoke ndebaliza wali kulyato nze nsoke nzije nga bano bali wano nange kangende tujja kulabagana pasita nga yeyongerayo negwe tulina oya pasito yabe ng'avaamu eziwera kati tutegedde namuyayo no mmeka zaamuwadde muyayo yabulaabula nnyo
ulidde batuwadde entandikwa tufenna tulokose ate banasonda twatubenga tukuba ssente awo za nankani eza night player zonna neza service jangu tulaba ono bwe bulamu bw'abavubi egenda maaso tewali gendi ndera kati waloddirwa eriwo jangu kubuulire diru zikaaba olukaaba wali jangu diru kyeyo ey'amangu boolezaawo mayiwa ga ennyanja tenoga jangu kulaga eddiiro jangu diru yiino ng'amule musomeremu kiki gwokola kyeno gwo kiki nawe kakati bino byogenda otaja mwana ogenda onjogerera nga bwe nabba yingini omulimu tojjukira nti tewabba n'akaniito wangobesa nga lwakingi okimanyi ja kuntera obuzibu njagala bakugobe bajja kugoba musajja temuyomba kino ekintu tukulese kukanya sisobola kukkiriziganya nabyo esaati ajoleza alina agituusiza ano ng'ekaze pampaka nawe oyo akamula katumanyi kyobaokola jangu ekyokumuloopa tekikola makulu saati yange ndakajoza temugikwatirira toyagala maja amaja gananyamba bamubalira ddiru ki ekyakuba maneja wama jangu kumbe omusajja baagala kumutuga laba abalokose wegendereze muntu kigoyogerako ekigambo oddangayo nange osiruwala genda olibwa ensove stupid twogerayogerako mbu twalokose tuli babbi tubajjajjaawo mwogerayogera nnyo ako kawedde sebo mulimu abavubi abatuga bannaabwe mwegendereze mwenna weyita omusawo wakuno nokatunulira kaloga bademba ekalaba embu waliwo tonvumanga tomanyira ono omulogo naye yakaawa solo kujjamu enkizi gwe kuteeka kuli mooti ani gwovuma wawe maama n'amubuliza muti obwo bwe bulamu bw'abavubi omulogo naye yakaayira eyo katulinde kyakubiri we kinaaba kizze tujja kibatuusaako eno ebadde part 1 nate nga bulijjo eminze mbadde nkwereza abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo